Farida Naziwa, Halima Namatende nalabika wembale. Aha, Rehema Choheirwe naleta naye emitwalo ebiri. Kanyongero bawa enamba. Nyongero kubawa enamba kwe muteeka era ajja kati gwe tusoma mu dakiika zino. 0 musanvu musanvu mukaaga nya 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 biri biri 0 nziramu 0 musanvu musanvu mukaaga nya 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 biri biri 0 egenda kuleetera manya Salamu Charity oba 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu ttaano neera musanvu emu ttaano 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu ttaano musanvu emu ttaano egenda kuleetera manya Karimu Kaliisa oba merchant eya Airtel yeyo gyennyini gye njagala okutandikirako weerezaako kyonna ky'osobodde kyonna onyiga star 185 star 9 hash n'onyiga yes ngambye star 185 star 9 hash n'onyiga yes egenda kugamba nti enter merchant code yaffe eri 43 42 989 43 42 989 onyige send ekugambe nti nno enter amount mukimanyi nti nno babiri be bakulembedde bonna ba mitwalo 33 Dr. King ne Jamiru Wesigomwe mubalese tewali abatakkuluza emitwalo 5 abeta abatana 5 imamu bandipotingidde wano emitwalo 55 akati be bakulembedde abo kati twagala twongeremu ko tulabe ani atasinga kaawo so bw'omala okuteekamu amount nyiga send egenda kugamba nti enter reference wandikawo amanyago gwaweereza bw'omaliriza nyiga send ekugambe nti no enter pin teekamu pin yo sente tuzirabeko ne message ejja kutuuka oba 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu ttaano musanvu emu ttaano oba 0 musanvu musanvu mukaaga nya 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 biri biri 0 0 musanvu musanvu mukaaga nya 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 biri biri 0 eyo nno egenda kubanga ekuleetera amanya Salamu Charity oba weereza ng'onyiga star momo gyenjogerako eya MTN nyiga star 165 star 3 hash nyiga yes ekugambe nti no enter merchant code bekusaba merchant code teekamu 315 865 315 865 nyiga send bw'omaliriza egenda kugamba nti enter amount teekamu akakaddeko oba obukaddewo emitwalo gyo oba omutwalo gwo enkumi zo oba olukumi lwo ebikumi byo oba ekikumi kyo oba ensuusuuba kyonna ky'oyina mumaliza okuteekamu nyiga send ekubuuze nti egambe nti pay using kakati wegamba pay using teekamu nyiga number 1 ya mobile money number 1 bw'omaliriza okunyiga number 1 nyiga send egenda kugamba pini giteekemu sente zigenda kubanga zituuka insha Allah. Gladys Nalutaya munange nayo kyowereza kituuse Nalutaya kale sebo Nalutaya yeddira ngonge era sente za mu 10 lutuusa alhamdulillah ne sente ngokiwe tegade kubulira kwa Gladys tofa webale nnyo webale era siwakanye mbuziza
Saogera sente obwedda. Obwedda ozogera. Kati neza grande sente nazo zogedde. Kya otwadde 1000 grandes era lutuuse. Mwana w'engombe atuusizza 1000 ndaba onono bosa Asumani una atuuse. Naye alese 5000. Basha. Zogera Bashiri Nyombi mitwalo 3. Katende Hassani ababeera ba Lugave. Agumu 2. Margaret Nalwoga ndoza babeera ba Jali yatubulire. Jali Nalwoga balabika babeera bambogoba mwentobereza ndoza Nakiyingi Hasfa twamulabye dda wadde muddamu era stiruki gira okulagayoko ate Asha Namala babeera nawulira ngo babeera banvuma endowooza baleka Namala bandibanga banvuma Namala naye una atuuse mu kaseera kano twesa tubulire bakansiime beddira ki nabo ajja kubanga atuwulira but at this opportune moment allow me to hand over to her before we go for the break of that is Salam and Sanyuka. We are going for a break, then NBS Sunrise with Kansime. Over to you, Kansime. Thank you so much, Haj Abdul Salam. I'll definitely tell you Chenedira later on. But for now, we'll be taking a short breather. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Rights, justice, and action for all women and girls, focusing on accelerating gender equality and justice. This Women's Day, we celebrate the incredible women of Uganda who are breaking barriers and inspiring change. Their resilience and determination remind us that empowerment is power. Join our special live coverage and thought-provoking TV programs as we highlight powerful stories and real conversations on the issues that matter most to women. Book your slot now and be part of the movement. Let's accelerate gender equality and build a more inclusive future together. Contact us on 076 100 1890 to reserve your slot. Kituufu muleesoboka ng'otambudde ne Makka Madina Haji Services osobola okutambula olugendo lw'ekirooto kyo n'okola umura ku ssente ensaamusaamu ate ng'osuze bulungi olidde bulungi saako okulambula ebifo byonna eby'enkizo e Makka ne Madina. Makka Madina ekuleetedde umura bonanza ng'osasula $3,488,000 mu mwezi gw'omukaaga nga twakava mu hijja. Makka Madina erina enteekateeka ya umura buli mwezi saako hijja ku miwendo egisoboka mu Kampala. Offices zisangibwa ku Makka Madina Building, Butikiro Road, ate Mbarara, Ikra Building, room number F9. Gwayagala okukola umura mu mwezi guno gwa Ramadan, wakyaliwo ebifo ebitonotono okumanya ebisingawo.
ye Makamadina Haji Services ku lw'obuweereza obulungi. Maria, I'm going to make the mandazi you like today. This is my wife Maria's recipe. Maria! Maria, we've got the loan! We've got the loan! But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with AfroMobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, AfroMobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service. Indomie Instant Noodles is available in 3 flavors of chicken, beef, and vegetable. Buy your Indomie Instant Noodles in supermarkets and dukas near you anywhere across Uganda. Indomie Instant Noodles, Uganda's best loved noodles. Imran Junior School Lutete ku Mairo 7 Gayaza Road ly'essomero ery'omutindo mu kyasa kino. Tuzimba omwana mu musingi omugumu okuviira ddala mu kindergarten okutuuka ku ky'omusanvu. Essomero lyaffe lya kisulo n'abo bava ebweru. Tusomesa curriculum empya era nga tusomesa ne Quran, Tarbiya, kw'ossa ne Lugha. Omwana ava buto ng'amanyi bulungi eddiini ye. Abasomesa baffe batendeke nga ne bamasheyi bakugu mu ddiini. Tuyina n'emmotoka ezisomba abaana okuva ewaka mpaka ku ssomero, okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero, era gwe atuwagadde tukubire ku nooti 772 44 58 52 oba nooti 7 nooti emu 53 19 36. Imran Junior School, for a strong foundation. byolina okukola obeere steady. Pini yo gikuume nga kyama, tugibulira muntu yenna, kababeere wa luganda lwo, emikwano oba abakola mu bbanka. Tugiwandiika wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Assalamu alaikum, mwena mbalamusiza mu budde buno obw'ekisiibo, omwezi gwa Ramadan, mwezi mutukuvu. Buno gwe mwezi gwe okwebuulirira, okwechekinga, okwecleaninga, n'okumakinga sure nti oconnectinga back ku bantu banno n'odda n'eri Katonda. Ova mu bulamu obw'ensi n'odda mu bulamu obw'eggulu, ng'okola ebikolwa ebirungi mu community mwoli, ng'okola ebikolwa ebirungi ku bantu banno. Mbaagaliza Ramadan ennungi. Nze Maria Namsoke Kamoga, CEO Mark Investments, fe ababaleetera oba abarepresentinga Honda Motors Japan, nga tubaleetera Honda Motorcycles, quality esingayo mu nsi yonna.
hadithi y'olunaku ekutuusibwako MTN. Gula bando okuva ku nusu lukumi ofune eddakiika 5 ez'obwereere okuva ku ssaawa 6 ez'ekiro paka ssaawa 11 ez'okumakya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Abaddu ba Allah abalungi abaliyo mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne programu yaffe eya Ramadan, hadithi y'olunaku. Tuli mu biro ebisembayo mu nnaku 10 eza Ramadan. Bangi bafuddeyo bambi okunoonya Laylatul Qadri. Abalala batandise n'okubuuza nti zewe mbangifunye enjogere ki? Ddala nga Aisha mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakibuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, era ye hadithi yaffe ey'olwaleero ejiba ku Aisha radhiyallahu anha agamba nti nagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah, araaita in alimtu ayya laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha, nti olaba otya singa mba Katonda ansumululiddewo nantegeeza Laylatul Qadri kiro ki, biki bye nnina okwogera mu Laylatul Qadri? Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti quli Allahumma innaka afuwu tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amakulu nti ay Allah oli musonyi oyagala okusonyiwa, nsonyiwa. Ze zimu ku dduwa z'olina okusoma mu kiro kya Laylatul Qadri. Gisome mu biro byonna, oba oliawo Allah n'akuwa n'okifuna. Nabagamba nti edda twalina endowooza eyagamba nti Laylatul Qadri olinda kibunoomu bwajja n'osaba edduwazo lumu, olinda nolyawo otunula naye olinda kibunoomu ajje olyokozesa. Ebambi Laylatul Qadri nekuyitako ng'otudde otunula naye ate nga togikozesezza. Kale nkugamba gwanoonya Laylatul Qadri nti ekiro kitandika kugwa kwa njuba paka emmambya okusala, nyiikira emirimu emirungi gyonna gy'osobola. Nze nkukubiriza yitiriza okusoma Qur'an, nkukubiriza yitiriza okusaba Allah okukusonyiwa, astaghfirullah astaghfirullah. Yitiriza okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala amazambi g'omanyi gwe ge wakola laja na wakati wo, naye nga teweetaaze muntu yenna kumanya kiri wakati wo na Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabire famire zaffe, tusabire eggwanga lyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala twesabire ku nsi, ebirungi by'oku nsi n'ebirungi by'oku nkomerero. Bannange ennaku zigenda temugayaala. Leero owulira oli mu Ramadani, ojja kuwulira enkya nti kulanga Idi, naye ng'ate gw'omanyi obukendeevu mu Ramadani bw'ojja okwejjusa nga tekikyayamba. Weeyambe lwananyiikira ng'okyayinayokko ennaku zino entonotono mu mwezi gwa Ramadan. Ai Allah, tusaasire ebiro bino ebisigaddeyo mu mwezi gwa Ramadani, otuwe okukusinza okulungi, tuwe obunyiikivu mu kukusinza, tukole byoyagala era ebijja okutuwa okusiimako. Hadha wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. hadithi y'olunaku ekutuusibwako MTN. Gula bando okuva ku nusu lukumi ofune eddakiika 5 ez'obwereere okuva ku ssaawa 6 ez'ekiro paka ssaawa 11 ez'okumakya. ekutuusibwako oyagala ntambula mu bwangu, otambula na famire oba ku bodaboda, weyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna, yeesigika si ya buseere ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muganda wange omulungi ne mwannyinaze omwagalwa, obulyazamaanya nsonga nkulu nnyo mu maaso ga Katonda. Ye kennyini Allah yeziyizaako obulyazamaanya, naye naffe n'abutwiziyizaako okubanga tubukola ku baganda baffe. Obulyazamaanya kintu kigazi, naye ate omuntu alyazamaanyiziddwa waaba anyize n'akusabira edduwa, muganda wange okwesiima kukugwako.
mu bigambo bya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga abisubirya omu ku basahaba abaagalwa ayitibwa Mu'adh ibn Jabal yamugamba tinno wattaqi da'wata al-mazlum fa inna laysa lahu wa bainaha hijabun. Edduwa namugamba weewale nnyo edduwa y'omuntu gw'olyazaamaanyizizza mazima teyina jjiji wakati woona agisabye ne Allah ajanukula waagisabe ekukwata. Edduwa y'omuntu alyazaamaanyizza mu njogera ennyangu kyo tuyinza okuyita ekikolimo. Omuntu ayinza okukolimira naye ekikolimo kimalako omuntu emirembe n'emikisa. Abantu bangi tubalaba tebalina mirembe, tebalina mikisa, tebakyalina baraka mu bakola olwawe we bajja balyazaamaanya. Muganda wange weefubeeko nnyo okulaba nga tobako gw'olyazaamaanya kubanga omuntu yenna waakusabira edduwa kabeere nga wa ddiini y'omusiraamu oba si musiraamu edduwayo ejja kwanukulwa. Wenaayanukulwa togenda kuddamu kwesiima. Ku bigambo bya Nabbi Muhammad byayogedde sallallahu alaihi wasallam wekyolina okumanya nti ekikolimo kiruma nga woolaba obulwadde bw'amajinni bwe buluma oba omuntu aliko shayatini we buluma symptoms z'omuntu aliko amajinni n'ekikolimo wekiri we kifaanana. Ekikolimo kimalako omuntu emirembe n'emikisa ne kimubuza okutebenkevu ku dduniya. Fuba nnyo okulaba nga bwe wali olyazaamaanyiza obawa ebintu byabwe b'osobodde okugamba bakusonyiwe ne bakusonyiwa. Ewatali ekyo toyinayo kwesiima maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ebadde kutuusibwako oyagala ntambula mu bwangu otambula na famire oba ku bodaboda weyune Faras leero. Faras entambula yo mu mbeera yonna yeesigika si ya buseere ate ebeerawo wonna w'ogyetaagira. By the invitation of the Vice President, Her Excellency Jessica Alupo, to help out the people of Katakwi District, Salam Charity was asked to extend help to the Katakwi Muslim community. With the guidance of Haj Karim Kalisa, the Managing Director of Salam TV and Salam Charity. We are coming here under the instruction of the Vice President. Thank you, sir. We are under the instruction of the Vice President. Thank you so much, sir. We can go. The feasibility study was started by traversing the entire Katakwi district. Challenges like limited education, scarce drinking water, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. نعم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وجميع أعمالنا اللهم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. kukulisayo mu swala saba Allah akkirize byonna bitukoleddemu akkirize saddaaka zaffe zetuwaddeyo ne zetugenda okwongera okuwaayo. Naye nkwaniriza mu kitundu kino ekyokubiri tukyali ne Sheikh Bashiri Sejemba, nze Alhaji Abdussalam Ali Kinobe. Naam, mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri nakyo nno tutunuulira ne tulaba ani akikulembedde. Ekitundu kino ekyokubiri tulaba ani akikulembedde, ate ne tutunuulira ani azze atya famire ki ezze nga nayo ejjidde mu kitundu kino ekyokubiri. Kitegeeza namwe tusseemu amaanyi. Tuli kusanyuka ne Salam okutuukira ddala ku ssaawa emu insha Allah. Sheikh Bashir, nzikiriza nsooke mbawo ennamba kwe bateeka oba mbajjukiza ennamba kwe bateeka ate oluvannyuma nkomewo gy'oli tube nga twongera okufuna irimu. 07 7 6 4 4 4 2 2 0 07 7 6 4 4 4 2 2 0 oba 07 0 7 7 emu 5
eroddemu 7-5 0707-7-5 eya MTN 0776-444-220 ereeta amanya Salam Charity ate eya Airtel 0707-7-5 ereeta amanya Karim Kalisa ne Momo omu ne Merchant nazo zisobola okusigala nga okyazikozesa. Sheikh Bashiri njagala nkuweyoko wano ku mannya nga 235 abawaddeyo mu luvannyuma tugenda kutuwa irimu yaffe nyikire bulungi mu dakiika zaffe oba zinaabeeranga nga 5-6-7 abawaddeyo Aisha Nabakooza aleese wano $1,000 ye Abubakar Sebyala n'aleeta 2,000 Fadhira Sendi aleese 5,000 Safina Nampijja 1,000 Losman Adams omutwalo Ayubu Okongo omutwalo Twayiru Muwonge Sekikongo Twayiru oba ye Twahiru kubanga omuyita Twayiru erinnya liba ddala kitegeeza kirala Twahiru kandi wadde Twahiru si Twayiru Twahiru Muwonge Sekikongo emitwalo 5 Rahma Nanyunja 2,000 Felix Chris Otim 5,000 Betty Byobona Betty Byobona wewaife 5,000 Ismail Obayo 5,000 ne Fatuma Nakayima 2,000 akyakulembedde mu kitundu kino ekyokubiri ye Twahiru Muwonge Sekikongo n'emitwalo 5 abalala mweyongere mujje mpola insha Allah. Sheikh Bashiri nga bwe bawaayo ate twogera okubaako kye tusoma mikwano gyaffe bannange tubakulisaayo mu swala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ate byonna bye tusomye azikaali zaffe zitumaliriza nga tumaze swala zonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azikkirize aziteeke ku minzaani z'emirimu gyaffe emirungi. Bannange tukugamba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ali atuwagala okujjukiza naawe atugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Allah atulagidde kubeera nga tukola bulungi obulungi obwo bugazi atulagidde kubeera nga tweyisa bulungi gye tuwangaalira abantu baffe tubayisa bulungi mikwano gyaffe tugiyisa bulungi tubeere nga tufaayo nnyo kwaba abanaku abateesobola mu ffe tubeere nga tubayambako n'ebirala bingi ekyo kye bayita birri kubeera nga weeyisa bulungi kubanga wonna woolabikira olabikira mu bantu abeeyisa obulungi abantu aboogerwako emirimu emirungi abantu abafaayo ku lw'abannaabo okuba nti nno tebafuna buzibu bonna kuva mu oli. So baddu ba Allah kyatugambye n'atugambye nti wala taqwa era n'okubeera nga twekwata kutya Allah wataawanu ala albirri wattaqwa kyova olaba nga ffe abamu amannya ago ga taqwa twagatuuma ku bimu ku bifo bye tusinga okwagala ebimu gye tujja akamere ke tulya ebimu gye tusomeseza abaana baffe iwali enamuŋŋonda ku taqwa primary school twagala nnyo nnyo ekigambo ekyo kubanga ekigambo ekyo kijjudde obuwoomu kijjudde amaanyi kijjudde ebirungi bingi na Allah n'abeera nga atugamba nti wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan. Bannaye tetukwatagananga kubeera nga tweyisa obubi kukubeera nga twezalawa kukubeera nga tulwanyisa programu ezo eziyamba abantu kukubeera nga tussaawo embeera ng'egenda kuziyiza ekintu kyonna ekirungi okubeera nga kidda mu bantu okubeera nga tufa abafyuminga empalana n'okweraba obubi mu societies zaffe. Allah kituganye wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan. Bannange tetukwatagananga ku kintu kyonna nga kigenda kubeera nga kikosa kigenda kuteekawo obwaduuyi wakati waffe. Nabwe ekyo tukugamba nti bannange zino ensonga olwaliro ze tukujjukiza za birri wa taqwa si ala al-ithmi wal-udwan. Onfunye bulungi mukwano gwange, so tweyungeko buli kisinde kye tuleeta kituleese kisinde katakuyinga otwegattako ng'olaba ebirungi by'ogenda okufuna maaso ga Allah agenda kuleeta abaddu abalage ennyumba za Mungu ze wazimba. Allah gavumenti ya wano mu covid yaga nti baani abavaayo batugulira amamotoka obusawo bw'obuwunga mwabuleeta abaleeta amagi mwagaleeta ago saagalyako banene kakawunga nakalya n'ekijanjaalo nakalya oba bandaba kuba nti nno nali musomesa naga ono yajja okukategeera enkyusa naye lyejji teryatuuka n'amata oba tuloope wa mukulu n'ebyo byagenda ate kati twegulira agaffe temufaayo
naye ekikulu kya byonna ti gavumenti yavaayo neekuba omulanga. Gavumenti weeba evuddeyo neekuba omulanga ne mwanukula. Ate olwo Allah bw'aba yavuddeyo ng'ate Allah yatuwa byonna bye tuyina, gwe ntandikwayo w'oli kati gy'ogenda ebikuyiseeko n'ebyo by'ogenda okufuna, emabega waayo waliyo ekiragiro kya Allah. Nabwe ekyo tukole ebimusiimisa, oba oli awo naye akyuse ebyandibadde bitunakuwaza, ebyandibadde bitukosa. Tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba na mirimu gyaffe gye tukola. Allah subhanahu wa ta'ala akyuse ebyandibadde bitukosa, mwana wattu abiripulesinga n'ebyo byandibadde bitusanyusa. Gwe teweegomba kulaba oba tekikusanyusa kulaba nti otambula nga waliwo ayina amagulu nga tegatambula, ate waliwo atayinaako ddala nga tayinaayo ssuubi lya kutambula. Waliwo omukyala kati olwaleero ng'ayingidde 5 ge myaka 5. Omukimanyi ekituuka ku bakyala nga bayingidde 5. Kyansezeza okugamba nti agenda kuyonsa ku muntu, ziba ziweddewo. Nga ziweddewo naye Allah subhanahu wa ta'ala gwe n'akuwa buli lulumba, odda waliwo lizawusezizze. Abamu mwetuuka n'okweteekako zidifenda zisitoopa n'oga nti abo bana bakyammala. Waliwo atayina, waliwo atayina. Ekyo kyebalize Allah. Omulimu gw'okola n'omulala asobola okugukola, naye Allah yasalawo n'aga nti kati ono kamuweeriza busibweziti, ono kamuweeriza busibweziti. So bannange tubakubiriza. Kyovola Aliyu radiyallahu anhu yatugamba nti edduniya eno mugiraba bannange, nti mwab'e Kampala mugiraba, ab'e Kololo mugiraba, ab'e Kamwokya mugiraba, ab'e Kawempe mugiraba, ab'e Iganga mugiraba. Mugiraba edduniya eno, nti ab'e Kenya mugiraba, ab'e Nairobi mugiraba, mmwe ab'e Rwanda mugiraba. N'atugamba nti edduniya eno nga bwe mugiraba yonna ng'ogigasse wamu erimu abasajja 2. Abasajja abo ababiri yabannyonnyolako ki? Bwe tuba twogera ku kitonde kisajja, tuba twogera ne ku kikyala, tuba twogera ne gendo defining SST. Gendo defining SST olabe. Tegeraganye bannange. Tuba twogera ne ku kikyala, naye yaga nti mu nsi mulimu abantu babika 2. N'atugamba nti omusajja omu asooka yoyo yeetunda ku lw'ensi, n'asalawo n'aga nti yeeguza ensi, n'aga nti nze ensi kyonna ekijja kijje basitya loosi. Ekiwulira omusajja nga ye yasalawo n'aga nti nze nja kugifiirako mpaka, n'aga nti omusajja oyo n'abeera nga afiira ku nsi, naye n'amaliriza nga ate mwana wattu ensi emwabizza. Ng'ensi emwabizza lwaki? Kuba tosobola kugigoba n'ogisanga ilal abadi, ne bw'osalawo n'oga nti okuva ebanzadde paka kutuuka kuyingira kabbuli ngenda kugoba dduniya, edduniya tegobeka. Abamu ku ffe twagamba nti ebijja mirembe emipya tujja kulondamu ebyo byokka ebijja okutugasa. Ebitajja tugasa tetujja bikola, tetujja bikola. Ne tusalawo lwaki? Nti agoba omulembe tagusinkana. Bakadde baffe baaliwo emyaka giyise, ng'omusajja okukola embaga nga yakagaali bakunyumyako ku kyalo. Sajja yakoze embaga, omugole bamutwalidde kagaali, bamutwalidde kagaali, ogwo ne guyitawo ng'okuleeta pick-up, nti pick-up yegenda otwala omugole, ekyalo kikwogerako. Olwaleero abaana boogera ku zibbenzi, olwaleero abaana boogera ku Smart 00 simanyaani, emmotoka ezaalagirwa, emmotoka eryeti. Oyinza olowooza ka bbaasi akampi, mwana ayinza okugamba nti daddi eno bbaasi yo teyakula, ng'emmotoka mpanvu. Abaana balina kati olwaleero emikolo bagikola n'oga nti oba kino kiki, nga kirala nnyo, naye ng'abaali ku mulembe guli ogwayita mwe mwalaba ku bidaala bye baateekanga mu nzijja z'abantu nga basaze mugogo, omugogo nga gwe basaze ne bakasuka essubi waggulu nga bakasuseeyo essubi, naye ng'eyo embaga eyogeddwako ekyalo. Olwaleero munyumya tenti, kati abaana baleese tenti zino ziruva okwaya 10,000 seater, mutwalo mulamba gw'abantu gutuula omwo oba 15,000, eva kuno n'eri kisaawe kiramba. Tenti egi mukoleramu omukolo ne mubanga abali mu hoolo. Kati olwaleero zezazze, olwaleero tekinologi agenda agetinga advanced. Mujjukira muzeeyi waffe Ajakaya, Allah musaasi, omusajja gwe nasooka okulabako n'essimu ng'andi mu primary. Ate nno bane we twogera bino mulowooza nti byadda nnyo. Naffe tuzaalibwa ku mulembe gw'omukulu ono, jjajja mwami ono, kwe tuzaalibwa gwe tumanyi. Naye tugenda ne tubinyumye, waliwo omusiraamu eyo yanga
Seeka Bashiri olabika olina emyaka ndooza nga 5 mu 3 omanyi abasomesa mmwe temukula bwatyo bwe yaŋŋamba emwaka kati Seeka Haruna n'atajja ayina emeka agiisa lutaaya ayina emeka nze bw'onampa 5 mu 3 oyaga kuŋŋa nti nze ate azaala bakitaawo bataata bange bannange lyebbanga siddeni n'agiisa lutaaya ayina emeka ayingidde 7 katasobola kuba ate nga sigwe first born sinze first born Haruna n'atajja alinga mu emeka era naye aleebyala ebyensanvu ali mu late 60s wa 64 1964 aba ayina emeka egyo gibaleebalemu so omusajja yagamba Aliyu radiyallahu anhu n'atugaa nti edduniya erimu abantu aba njogeddeko ekika ekisooka nenkugaa nti ekika ekisooka ye muntu atabanka n'edduniya eno n'agirwana n'amaliriza ng'emwabiza n'agaa nti ekika ekyokubiri ye muntu atagikolerera n'agifuula nti darul mamarru duniya levo yakuyitako buyisi n'akimanya ekyo n'apakasizaamu eri ebigenda okumuyamba eri gy'agenda ewatagenda kubeerayo kufa ewatagenda kubeerayo za akisidenti eyo nga buli muntu yenna yakola emirimu emirungi agenda kubeera mu ssanyu era n'oyo nga yasalwa ku dduniya kuno ng'ate ye agenda kuba mu kubonaabona kati n'atugaa nti edduniya erimu abantu babika bibiri tekuliiko muntu wa kika kyakusatu olwaleero gwe olwaleero atulaba olwaleero tukubuuza oli wa kika ki tetukubuuza bino ebyaffe nti neddira nkima tinze Lukwago neddira Ngabi tinze Muwonge nti nze Bosa neddira Ndiga nze Sejjemba ndi Waŋŋonga ebika ebibiri Aliyu radiyallahu anhu bye yayogerako gw'ogwa mu kika ki so ekika ky'olina okukyuzinga kyekika eky'abantu abaafuula edduniya eno nga Darul Mamarru yakuyitako buyisi era ne babeera nga bagipakasizaako kyovula ng'omubaka yatugaa nti Alkayisu ayitibwa omugezi ye muntu akwata nafsi ye n'aga nti mutima gwange oliwa mwoyo gwange oliwa nti aha tukole ebyo ebigenda okutugasa mu lunaku lw'okubalibwa wali naye ayitibwa okuba nti si mugezi saagala kwogera kiri saagala kiisa mu kamwa naye ayitibwa nti si mugezi yoyo afaayo ennyo ku mwoyo gwe kyegumugamba nga ye mwana watu buli kasasiro ye nalina omwoyo kyegumugamba kyakola mwana yanyiridde ku kyalo gwalumba tibannaye kukuba zaala gwalumba tyabaye kusula mu kikeesa gwalumba kuba butayimbwa nga alumba byonna ebyambyone Allah kusande twali wano ne muganda wange ono misana tuku nva okuwummulako eyo gye tugenda okuwummulako Allah misana saawa 6 gwa misana bwe guti mba nvaayo nzirayo nkola emirimu gy'abakama bange nayite ezimu ku swisi z'e Kampala wano mu tawuni wali eno tawuni eno gye tutambulira ng'omukyala omukulu myaka kumpi ana malamba broad daylight ng'ali mukamunda kokka ali mukamunda kokka atambula naye maaso gange nga siddalu mulamu nnyo ate nga si mutamiivu nti yagunywedde n'azijja kwa nga mulamu nnyo naye mbu naye ogwo nagwe mulimu ayolesa ye adivert ye subhanallah naye omusiraamu gwe nali ntambula naye ng'atambula yeesoza naga nti kale oyo naye baamuzaala oba ayina ensi eyo gye yava nga ye ku nsi yagwako bugwi bw'ati kye yali ategeeza nti tayina amuswalira bannange ffe waliwo ebintu ebimu bye wandiyagadde okukola naye olw'okuba nti olina abakuswalira ate leero waliffe abalina zi professions zino Allah mukwano gwange ate nga muto wange Sonko Musa yange nti sheekhe nti nagenda eyo mu kyalo eyo nendowooza nti eno keŋŋenzi eno nti tewaliiwo ammanyi omusajja yava eri n'amuhaginga n'amugaa nti Sonko nga nsanyusa okulaba ndi mulabiwo ku Salaamu TV n'amugamba ebigambo biyitirivu obungi naye yambuuliza nti seeka nti ffe tetuyinaako private life gye tuyinza kubeeramu awo ne tuba na privacy nava wano neŋŋenda ehoyima nga tugenze kuwasa mukyala wa mukwano gwange ate muganda gwange Nasifu Kakemba tutuuka eyo mukyalo eyo deep down si hoyima ono ow'omu tawuni eri mu deep eri mandi awo ng'essajja eddene ery'olubuto lwonna lwabika n'omusipi
Master salamu alaikum nti obono muzadde wa takuwa oba muzadde webudde SS oba wakuhawa oba wakuhana international nno master ngulinga atantegedde nze omuyizi wo gwe wasomesa siniya 2 nakwata ku mutobedde nga subhanallah ngati kati ono omwana bw'akusanga oyina kyokola ekyekitumbavu kale oba oswadde ng'ate totidde na kumuswalira wansomesa siniya 2 esajje ne muga nti oli eno ndi eno eyo tipa gy'olaba ekutikudde ebyo nze agikolerako n'atera n'ogimalayo looni egawa esajja ekadde naye we yaŋŋamba kiriki yaabwe ne mujjukira bulungi gwe yabeeranga negundi ne mga akomaawo nkujjukidde n'amannya go erinnya lye eryokubiri gwe gundi nga teweerabira musajja gwe sobadde tubagamba nti edduniya erimu abantu babika ebi banneebeerako n'abantu b'oswalira oga nti kino naalongoka kandi embalala wali enkokonjeru bwansanga nkikola ndabika ntya mu maaso ge seekakakooza bwansanga nkikola kino ndabika ntya mu maaso ge ono seekakakooza nga yamusanza ng'akola ekintu ekyekigwenyufu embooka ajjayo kituufu onkoze otya mwana wange gwe gwe nakeera enkya ne neezaalira onkoze eki kino tubeeko abantu betuswalira bannange tubeeko fe abamu tutya okulabikira mu bife ebikyamu si kulwa ffe kennyini wabula ku lwa Allah number 1 ne ku lw'abantu abo betuswalira nti Imaamu Kasozi yampulidde nti Bashiri nti oli mu sikando za ssente omusajja omu ku bakyasinza okulwanyisa fraud ino omuvubuka gwe nasanga nga waliwo akolagana naye ennyo kulozire nga waliwo amukyankalanya mu bya accountability yamuga gwe omusajja gwekola naye omumanyi oba tomutegeera teeka wano gwe sigini kyayo amuga nti ajja kujja wano ajule n'okumbeba kati so banne tubeereko abantu betuswalira mutereeze neeyisa yammwe mubeere bantu babuvunaanyizibwa nnyo muleke kuba mu edduniya eno muleke gibeerako nga bali aliyu be yayogerako wabula tubeere nga bali abakimanyi nti eno investment gye tuliko waliwo omuganyulo waliwo okugabana gye tugenda ate ng'eyo gye tugenda okugabana togenda kuweebwa chance yakuddamu kutereeza byakola ki byayita naam kakati twongeremuko kumaanyi kati mbasaba wano wetulaga wakambwe badde mayogenda kimalayo nga munywanyiwo nti buli muntu wano wetulaga njagala tulabe wano ku mitwalo egiwererako ddala inshallah tugambe nti n'obukadde 3 tubukoze mu ssawa mu dakiika zaffe nezizembe kisoboka sheekhe nyonnyo n'amaanyi kisobokera ddala so 077 nya 220 077 nya 220 MTN yeyo naye era still osobola n'okukozesa MTN ng'okozesa momo yeyo gy'olabaawo onyiga star emu 6 star ngambye nti onyiga star emu 6 star 3 hash n'onyiga enter oba yes egenda kugamba nti no enter merchant code teekamu 315 865 315 865 3 emu 5 8 6 nyiga sendi bono nyiga sendi egenda kugamba nti enter amount bannange waayo njagala nsome wano ngenda kuyisaawo eddakiika nga 7 nsome mwenna lumu abaana babazze naye njagala nsome ng'olukalala lw'ensoma ddala lujjudde nga beebo so teekamu ssente oluvannyuma nyiga sendi egenda kubanga ekusaba I pay with egenda kuga pay with so teekako option ziri 3 teekako option eya
Tekako number 1. Yes. Tekamu number 1 ye ya mobile money. Number 1 ye ya mobile money. Kakati ogobere paka lotuka ku pini. Oba Airtel eyo gyolabako kati. Airtel eyo gyolabako kati nyiga star emu 85 star mwenda hash. Oluvannyuma onyige send oba yes. Egenda kugamba nti no enter merchant ID. Merchant ID eya Airtel eri 4-2-9-8-9 paka lwonootuuka nawo wooteerako pini. Oba weereza ku 0-7-7-6 nya 2-2-0 0-7-7-6 nya 2-2-0 oba 0-7-7-7-5 eroddeko 7-5 0-7-0-7 7-5 erozeeko 7-5. Tusobole okuba nti nno tukufuna bulungi nnyo nnyini ddala era erinnya lyo tugenda kubanga tulifuna wano insha Allah. Mwongereemu amaanyi 0-7-0-7 7-5 ne 0-7-7-6 nya 2-2-0. Momwe mugiraba, merchant mugiraba, kyonna kyosobodde kiteekemu. Sheikh Bashiri, twongere okusoma nja kuleeta amannya g'abawaddeyo gonna mu maaso awo nga tuwezezaawo amannya oba ganaabeera 100 oba 2 gonna ganaabagabaawo nga leete ndaba ani awaddeyo ate tudde bwe tutyo paka ssaawa emu insha Allah. Yo sanyuka wonna weneebeerera ready nga naye otugireka nga tumaliriza ne Salam TV. Naam Sheikh Bashir. Bannange bye muwaayo bya Allah yabaziseeko Allah atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa n'atuga nti wama utiitum min shay'in famataa'ul hayatu dunya. Ebyo byonna Allah byabawadde. Allah byakwewunda byansi. Okumanya bino bye tubagamba bituufu hatta kebeere beauty omuntu gye yandibadde yewaana nayo nakyo Allah subhanahu wa ta'ala akituwaako kaseera. Nze nina abakyala wano benda Haji Abdussalam nga bakyala bakuzeemu mu myaka era abamu leka kkiriza ssebo mbakuwe buwi wano abasigadde sijja kuba bagamba omukyala ono omumanyi Allah nga yamuzizaayo myaka gye ekivubuka kuwa omulala kankuwa omulala ono omukyala omumanyi oyinza n'okugamba munnange nti ne bw'otayongerako komaawo nze kennyini gwe mbadde ngenda okukugamba gwobadde ogenda okugamba nze kennyini gwe mbadde ngenda okukugamba oyo mbadde ngenda okukugamba. Omwana yamuleese ku social media n'aleeta akafaananyi ke wano ku myaka gye gy'24 wakati alina emeka n'aleeta n'akalala wano n'ogaa nti bannange kitweyunyuza nga tekiriiwo ako kafeesi koogaana okuteeka wansi Allah subhanahu wa ta'ala tayimu etuuka n'akateekamu enkanyanya nga onyumya binyumye. Abalaba ku firimu ya Titanic ennaku zino muli balabi ba firimu nnyo mujjukira omukyalo oyo yazannya Titanic baalaga akafeesi kale yadde bya firimu tubijjemu ekyokuyiga baalaga akafeesi nga muto ne balaga ne wano we yali anyumiza emboozi nga tebikwatagana bannange bino eby'edduniya Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu atuwaako buwi kyova olabanga eri mu jjana buli kirungi kigenda kubanga kyalubeerera teriyo kukaddiwa abantu ffenna tugenda kuba myaka gyaffe egy'ekivubuka kubanga myaka gy'ekivubuka omuntu wabeerera strong omuntu wabeerera beautiful omuntu okujjako waliwo abantu abamu abatagooka. Nze muyina mwannyina Zaida namugaana okugamba abantu nti mukulu wange waliwo yanyumiza nti waliwo akalenzi akaali kalemezzaamu myaka 26
kumbe gukalemezzaamu ali mwana gwekalemezzaamu ali mwana yakajabajjoze kalemezzaamu mu maama waako aida yakajakaga sebo gwe ndi mukazi mukulu nkuzaala siya gwe 25 years eriyo abantu nga Allah yabawa waliwo n'omukyala gwe mmayale naawe omumanyi sijja mwogerako naye Allah yamuwa banne ngiriwo abantu nga tebagooka naye era gisebo waman nuammiruhu nunakisuhu fil khalqi era Allah subhanahu wa ta'ala amala n'atuuka n'abendinga emigongo gyabwe kasikini akaali kayitako akazigo ng'olwaleero alina kwawula nkanyanya zino n'ayisaamu akazigo bw'ati mu nkanyanya zigendemu nazo kaki kazigo naye emyaka gy'ekivubuka abamu batambula tebeesiize na bizigo naye Allah yo gyogenze n'akuleetera akashayiningo kuki ku feesi n'akakuwa kati bannange buli kinsu Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde atwaziseeko kyazike essaawa yonna asobola okukola ki okujja n'atwala ebintu bye byakuwadde n'aga nti kati anti bulungi bwe bukwepaasa mbututte sente ze zikwe Joba Jaria, Sauda Naiga, Ali Ramadhan, Fauzi Muka Musinzi, Waswa Sulaiman, Balinda Asha, Ramadhan Tenywa,
Shamimu Namubiru, Birungi Ramula, Hussein Twahiru, Sara Nakaiga, Zam Nakazibwe, Rehima Nakamanya, Omune Betty Biobona, Bona Bali Bamazoku Bantino, Balinachi Batadeyo, Kasera Kano, njagala kubanga buterevu abasanyuka mbalekera Morning Express. Morning Express tutwalire ddala fe wano tugenda kusigalawo Happy Powers mu hijabu ye eya blue akakaya eyo kala Kiseka Bashir gwosinga okutegeera ebya kalo nsingako bwe kulemanga ngamba oyo blue kati waliwo kala empyanzi gye nali simanyi munanso Happy ononsonyibwa manyi bino sibimanyi ebya kalo waliwo kala gye muyita peach nali sigimanyi si pinki bagiyita peach kakati nali sigimanyi neyo Happy anagitubulira naye tutwale maaso mu Morning Express ate ffe tusigale ku Salam paka sawa emu. Over to you Happy, katugende maaso aba Salam TV. Salam TV 0764920 ne Sheikh Bashir kale ya Happy eyo badde ogimanyi eyo yakaka eyo bulu blue ate ya wansi ate wansi wagula si cream nedda sebo kitala kya kamera kyeka kyeki ebintu bizu kala nze munange zannema ezo waliwo ekala zemmanyi ze zitakyukakyuka white esigala white black red yellow green waliwo ate ne green naye ya mirundi ng'emeka kati waliwo gye bayita indigo ame green indigo gimanyi nsikambye bwe batomanyi indigo kati waliwo indigo waliwo peach waliwo cream naye abuzaabuza cream abuzaabuza bannange eyo tugenzeyo bugenzi tugende maaso eddakiika zaffe tubuza eddakiika 4 mutugenda okusibulira insha Allah ab'omukeze nabo twaha mu kibi yeteeketeke Saalongo 0777575 ne 077644220 Mutesasira Abdul ataddeyo omutwalo ne Hanifa Kamunne naye naawaayo njagala wetegereze oyo yeruuka bannange tutalaga tulagewa tukole ki byonna tubiraba era bwe mulaba nga tutandise okukola nga mumanya nti save twagikola bulungi netukanya tukole kino na kiri insha Allah 07775 75 ne 0764920 Hanifa Kamunde tumulabye Kibalama Musa naye tumulabye ate ne Yusuf Yiga koteka Fairuzi kitaka owange By the invitation of the Vice President, Her Excellency Jessica Alupo, to help out the people of Katakwi District, Salam Charity was asked to extend help to the Katakwi Muslim community. With the guidance of Haj Karim Kalisa, the Managing Director of Salam TV and Salam Charity. We are coming here under the instruction of the Vice President. Thank you, sir. We are under the instruction of the Vice President. Thank you so much, sir. We can go. The feasibility study was started by traversing the entire Katakwi district. Challenges like limited education, scarce drinking water, limited health facility and severe drought that hinders agriculture were found in Katakwi district. We don't have any Muslim school, we don't have any health center, we don't have water. Bw'ogenda okutunula embeera eno si embeera eyeetaaga kinene nnyo okutuusa embeera y'abantu bano bwe tunaba nga tukwatidde wamu. Twetaaga abantu bano tubeere nga tubateerawo masjid, tubateerewo toilet yaabwe, tubateerewo ne borehole. Places of worship were in a bad and severe condition. This is one of the mosques which we have visited, and the believers come here to perform their prayer. I call upon everybody, let's give whatever we can afford to
make sure that we put the house of Allah in order. I think we can afford. Your single coin, your $1, your 1 shilling, whatever you can afford, we can make a change to this place where the believers you see surrounding this place who are in need. Salam Charity started a campaign to help the people of Katakwi, and the masses responded positively. Ejjana mujina muweyo ku Katakwi ako ke muwayo mulabanga akatono ne maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala kagenda kubaka nini. Salam Charity, in conjunction with our partners, mosques in Katakwi were built, water sources such as borehole were put up, and zakat was extended to the poor of Katakwi. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Takbir, Takbir. Tuli wano mu Katakwi nga bwe twabasuubiza, tuli wano tulonchinga amazzi lyessanyu lyolaba wano. Kino ekitundu Opatun kituddewo olwaleero, era kyekitundu kiri kye twasookamu eky'omuzigiti. Abantu mubalaba essanyu lyakubatta, bano be bali bwe walabako nga banywa n'ensolo, naye olwaleero bagenda kunywa ku mazzi amalungi. Someone in Kampala gave some little zakah and asked us to bring it to Katakwi. Places like Toroma, Abanget, Aputon, Awojabule, Kapujani, and Ushuk all got good mosques and boreholes for clean water. I want first of all to thank Salam Charity and Next Media generally, who gave us the opportunity to raise resources for this area. This well is for you as a community, Muslim and non-Muslim. Here at Awojabule, Oso County, Katakwi District, there was nothing. Now there is something. Twebaza okutuzimbira omuzigiti, era twali tuwonaawona naye kati tuli basanyufu nnyo, era tusaba Allah abayongeze ekimwatoola neno kimwatuwa. Tusaba Allah atukoleki atuyongeze ate ebirala. We are so grateful for the promise that you have made and fulfilled. Special thanks to all those who came in to support the people of Katakwi. May Allah reward whoever contributed to this cause. Allahumma Ameen. Allahu Akbar. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. In appreciation of our customers, Mirage Tiles brings you Eid and Easter Bonanza 2026. We have discounted everything we sell, including tiles, sanitary ware, jacuzzis, adhesives, and many more.
starting from 1st to 31st March 2026. Find us in Bugolobi Chinatown Building, Mulwana Road, opposite Uganda Bati, or call us for details. Mama, only don't tell. Lesanyo lingi nnyo. Banange. Banange MTN neyanziza. Tata omwana ogenda mugambako oba wali wano. Taliwo. Sente zembadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunyambako okuweerera batoobe abalala ababiri. MTN mama ngenkoledde kinene ng'asinga omumaamu sirijjerabira obulamu bwange bwonna. Ngenda kusimya okusasula school fees nyiga star 155 star 80 ashi sasula school fees ng'okozesa momo school funds mu masomero tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune looni oba otolinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu butambulenga buli goona. obudde bwakuyiseeko topapa nyiga ku app ya Farasi ekutuusa yonna gy'ogenda nga tewali stress mu bikujjuko oba entambula ya bulijjo. Farasi ekuyamba okutambula obulungi. Oyagala ntambula mu bwangu otambula na famire oba ku bodaboda weeyune Farasi leero. Farasi entambula yo mu mbeera yonna yeesigika si ya buseere beera wonna w'ogyetaagira. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with AfroMobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, AfroMobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service. H&M Restaurant Makindye ekutegekedde futali special mu kisiibo kino tokoowa ng'onoonyawo okusiibulukukira anti byonna bitegekeddwa ku H&M Restaurant Makindye aw'okusaalira wagazi bakutegekedde emmere eya buli kika abaweereza baaniriza abagenyi jangu owomerwe futali ku H&M Restaurant nga bwe twetegekera Idi anti lugenda kubeera lusaniya ku lusaniya kale nno leeta famire yo yonna ku lunaku lwa Idi tulye tukkute naye nga ku ssaawa ey'okusiibulukuka ffenna tuggwera ku H&M Restaurant Makindye. by'olina okukola obeere steady. Kozesa yintaneti ya lukale. Abalumika essimu bakozesa nnyo yintaneti y'olukale. N'olwekyo tukikozesa ng'okebera ebyekusifu mu ssimu yo nga pini ya banka. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Travel tip. Pay close attention to pre-flight safety briefings and show respect to the crew. Inappropriate behavior can compromise the safety and comfort of everyone on board. Familiarize yourself with the safety briefing card to ensure you are prepared in case of emergency. In the unlikely event of an emergency evacuation, it is crucial to follow crew instructions promptly and respectfully. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Fahad Kalinachi, ICT Manager Britannia Allied Industries. Abakozi ba Splash, ne Sunseed, ne biscuits ez'enjawulo. Tubayuzayuza okutuuka mu mwezi gwa Ramadan. Era nga musali erimu omwezi gwa Ramadan ogujjudde essanyu, emirembe n'okwewaayo eri Allah tabaraka wa ta'ala. Omwezi gwa Ramadan mwezi ogwetaagisa buli omu yenna omusiraamu okudda eri Allah ng'ayitiriza okusaala, okuwaayo, okukoosa okusiiba n'ebisigadde ebirungi byonna. Ngaffe aba Britannia family abakolera kajuyisi nga kuno tukuleetedde ne Splash kacupa tukubiriza okunywa ennyo mu Ramadan kikusobose okubeera nga otambula mwezi
guno bulungi. Mu kiseera okubaagaliza omwezi gwa Ramadani omulungi. Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Mwena mbalamusiza mu budde buno obw'ekisiibo omwezi gwa Ramadan, mwezi mutukuvu. Guno gwe mwezi gwe twebuulirira, okwechekinga, okwecleaninga, n'okumakinga sure nti oconnectinga back ku bantu banno n'odda n'eri Katonda. Ova mu bulamu obw'ensi n'odda mu bulamu obw'eggulu. Ng'okola ebikolwa ebirungi mu community mwoli, ng'okola ebikolwa ebirungi ku bantu banno. Mbaagaliza Ramadan ennungi. Nze Maria Namsoke Kamoga, CEO Mark Investments, fe ababaleetera oba abarepresentinga Honda Motors Japan nga tubaleetera Honda Motorcycles quality esingayo mu nsi yonna.